Okuva abadde ssenkulu wa poliisi Gen Kale Kayihura agoba kati nnaku 2, buli muntu okugibwa mu ofiisi eno abadde akutaputa bubwe wadde abamu bagamba nti emirimu gyamuyinze. Ye Eyali Pulezidenti w'ekibiina kya FDC alina ensonga endala. Besigye agamba obutakwatagana wakati wa gavumenti ya Uganda ne Rwanda kyekyazaalidde Kayihura akabasa, bw'atyo Pulezidenti Museveni n'atandika okumwekengera. Kyekyagobezza Kayihura si basoobi, si abata abantu, si abana abatambula n'ebimundu mu nguudo nga bambadde engoye ezitategeerekeka. Kayihura nze mu kulaba okwange ekimuviiriddeko ebizibu bwe buttakkaanya obuli wakati wa mwami Museveni ne President Kagame. Wabula Minisita Chris Balyomunsi akolanga minisita w'ebyamawulire amwanukudde. Besigye is saying relations with Rwanda, those are his own speculations. I don't think it is correct to say that Gen Kayihura is being reshuffled because of our relations with Rwanda. I don't know. Besigye era alina okubuusabuusa oba ddala poliisi esobola okubeera ey'ekikugu kubanga basirikale kati bonna bakola beegula eri Pulezidenti Museveni. Kyokka ayogerera gavumenti ofuna opondo yatutegeezezza nga poliisi bw'egenda okweyongera okutinta. Tewali ekitongole ekikuumaddembe ekiribeera professional nga togoberedde mateeka na emitendera egirina okuyitibwamu egya bulijjo okubanga otambuza ebitongole ebyo. Kati mu poliisi tukyawulira nnyo abakulu mu poliisi abakola ebikolobero baliyo naye nga bamu n'abamu. Besigye naye akkaatirizza ng'abalondeddwa okulembera poliisi abajja mpaawo nkyukakyuka gye bayinza kuleeta mu poliisi. Sirowooza nti abateereddwawo abapya wajja kubaawo enjawulo n'akamu kubanga abakozesa y'omu, byabaagalamu bye bimu, bwe batabituukirize nga bagenda. Ono era yeegasse ku bavumirira eky'ab'amagye okuweebwa ebifo ebya waggulu mu poliisi so nga abasirikale abaludde mu poliisi weebali. Oli avudde mu kumukuumira eri mu SFC kati amukuumira eno. So ekigendererwa si kya poliisi. Ne bye tufunye byonna ebizibu ebiri mu poliisi gye biva. Ku ky'okugobwa kwa Gen Henry Tumukunde ku bwaminisita w'obutebenkevu bw'eggwanga, Besigye ategeezezza ng'okwogera amazima bwe kwamuviiriddeko okufuumuulwa. Tyasobola kuba nga teyategeera bulungi kye baali bamuleetedde. Kubanga mwami Tumukunde abadde amaze emyaka 10 ng'ali eyo. Okusinziira ku Besigye, obukulu bw'ebitongole ebikuuma ddembe tebukyalina makulu kubanga obuyinza bwonna bwesigamye eri omuntu omu. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.